bye muliko. Abaganda baffe abali ku lujjuliro tusanso bbala mwebale kubanga gye muli mutukuumi. Oli ku Mwattu TV, Mwattu TV ye TV yo ku mutimbagano, online TV esinga kkirizo bagaana. Tunanyeko ku Facebook, Instagram, TikTok. Bane YouTube subscribe nga wenna gy'oli ng'oyagala obutasubwa waaka nga bwazze teekako ekidde kyentegeeza teekako notification. Olwaleero tugobye bumale tubeke ensonga ze tutemaatema. Abaganda baffe ab'olujjuliro bw'otuuka sharinga link. Oba sharing a video abantu basobola okutegeera. Amannya aze pitibwa omwana soda nate tukomyewo mbadde nkusaba ombuulize kuba kulaba kozi gwo omwana soda etaata nange nze omwana yeekolera itongwa etaata anti lutalo lwakuba baana nange nze omwana yeekolera badde njagala nkuwe erinnya lya omwana kibooko olina ekiggo kyo kiri eri omwana kiggo kiyeekolera sabula mukadde wange abbe ngenda muwalya omwana bbiya tuvuze tubeke ensonga zitutemeratemera bannayuganda abatuwagala okusinziira mu ggwanga Uganda n'abali ebweru wa Uganda babeeko okumanya ku bazimanyako. Yeekolera tugenda tandika ku kintu gavumenti eyagala otangaaza oba okuleeta eri bannayuganda nti buli mufu anaabanga afudde oba afudde lwa Mande omulambo guterekwe paka wiikendi guziikibwe nga tetunagenda mu birungi oba ebibi. Ekintu kino mbadde njagala osooka okitulimire kuva wansi olabe bakirese mu mutima mulungi oba mubi. Ekisinga okubeera ekyennaku kyayogeddwa abagagga ffe tetulina na busobozi busuza mu ffu lunaku lumu naye bwafa ku makya obusobozi bwaffe butugamba muziika kawungeezi osegeera kuba ensawo yaffe tesobola tutereka muki mufu tetulina busobozi ffe bannayuganda abasinga butereka mufu osegeera naye bwafa ku makya ga leero omufu ku ssaawa 10 alina okugenda mu kabbuli kubanga gyakoma okulwa ku nsi ate abakungu basi beetaaga ki ekyokulya ate ffe kyetulabika nga tetukirina osegeera omwana soda so naye ekyannaku nti kyayogeddwa abagagga bannagagga bakuno bannaggwedda abalowooza nti eno ensi yaki yaabwe. Secondly, kino ekintu ky'okuzika kirimu amadiini. Omusiraamu bw'afiisa aziikirawo alina ensonga ze nti omulambo guba tegukyalina mugaso ku nsi gulina okugenda mangu eka. Omukazi bw'otuusa okuzaala omwana lwatuusa okuzaala alina okujja kubanga eyo siteegi y'okuba eyo mu lubuto agivuddemu kyekiseera ajje ku nsi. Kakati n'omuntu afudde aba avudde ku nsi ng'alina okudda wa gye yava oba gy'agenda oba mu ttaka oba mu ggulu kyonna. Kakati kino ekintu kirimu eddiini ezimu z'oyingirira. Amadiini tegabasomesa gondera mateeka ga oba bukulembeze bubatwala. Anti nedda wano tuba mu kuteesa lwakuba ekyennaku ffe mu Uganda tuli mu bukulembeze obw'ekina kyemalira obw'ekikabuulu obw'ekinafusi. Kuba njagala yogere ng'okimanyi nti Uganda ensi ey'amadiini ageetoolodde tujja kugamba nti efugibwa sharia law. Ate nkikiriza nti eddiini yonna ebeekuwa olukusa era ekusomesa okuwa abakulembeze abaalondebwa. Sharia law Ssebaggala bwe yafa yasula ku nsi ennaku mmeka? Teyali sharia law. Otegeera? Waliwo kye tuyita okugondera eddiini naye nga si tteeka. Bwe woba olina obusobozi obumusuza wiiki suza. Neffe obusiraamu butugamba yeekolera bw'afa ku makya 10 agende mu ki? Mu ntaana. Kakati eddiini ezo ng'ensi ogirina n'akabonero bakayita for God and my country naye nga waliwo ba God abamu boonyoomoola obaako bubeezi kikyamu ku mutwe. Ate n'ekirala balina obusobozi obusuza emirambo, balina obusobozi obukuuma emirambo ne bwe giba myaka 10 kubanga eggwanga balibbya ate ne ssente ze balina tebazikoze wantu wonna. Omanyi omubbi ye muntu asanga omukazi n'amuwa akakadde nga tekakumuluma. Ye muntu asanga omuwala n'amukuba obwesedde bwa ssente nga tebumuluma kubanga n'enkyagenda kuddayo akole ki? Kakati bano balina obusobozi obukuuma emirambo ebbanga n'ebbanga ffe we tutalina. Omukungu bazitaliisika. Oli ajja n'ekikolo kya muwogo kimu oba n'omunwe gwa muwogo gumu ayagala muceere. Yandoza liba liyisa omukungu bazitaliza kujja leero ng'akitegedde omufu wa kuziika lwa 6. Andi ate egenda kuwunyirira ekyalo gavumenti etaddeyo ebyuma emulaga ebigenda omukuba mu eddagala. Oba lindako gavumenti egenda tukuumira omulambo ogwo.
anti abakulembeze baffe betwalonda abamu babugumizeeko era ajja tegeera ajja leeta etteeka naye nga akuteereddewo n'embeera ezinaakusobozesa tulina amalwaliro ga gavumenti tiguteekemu ekigali amalwaliro ga gavumenti agatasobola na kuwonya balamu ate gawonya emirambo oli mulwadde nga no mu Uganda tulina yadde ne ambulance okuuma omulambo gweddusa omulwadde mu ddwaliro mu Uganda mulimu ambulance ati bebakireeta bayinza okuba nkubuuza ekibuuzo mu Uganda mulimu ambulance nnyingi tuzira baziyita mu nguudo muyina emmotoka ezitambuza abalwadde mu Uganda naye temuyina ambulance ambulance kitegeeza eddwaliro erikola ki obwo bunafuba bwaki yekolera bwa gavumenti olaba tuyekolera eryo ne bakadde baffe abali ku opposition abazigula era nabo tebagula ddwaliro ate tebabagaana kugula ddwaliro nabo bagula mmotoka ezitambula kitegeeza obunafu bwaffe bannayuganda nze nandirowoozezza mulirwana bw'aleetera abaana b'akawunga tocomplaininga nti yalirese muceere nga ate gwobadde obasiibya njala otegeera kakati gavumenti ya Uganda etusolozaamu omusolo direct tesobola kugulira banne Uganda ambulance ebagulira bugulizi mmotoka zibaddusa mu malwaliro nina ne kojjange yafa mu 2015 yagwa kabenje awo ensangi otegeera manye mmotoka gye baamuleetera okumuddusa mu ddwaliro amanye mmotoka gye baamuleetera okumuddusa mu ddwaliro ambulance kabangali ya poliisi ne bamusonseka wansi ng'omutezi wa bbomu era abaatuuka emulago ng'akoze eki ng'akutuse kakati mmwe abalina na busobozi butambuza balwadde mufune obusobozi obutambuza emirambo obutukuumira emirambo mutuggyeko olugezigezi n'olusiddiiko omanyi nabagamba bano banatera tuteerawo etteeka nti omuntu olina kulya ku Sande bajja tutuukawo nti ne mukaabuyonjo olina kugendayo ku Sande wano bagenda tutuukawo byonna bano tebakyaswala kati baleeta buli tteeka eribasala mu bwongo ne bwe liba lya kijegga naye yekolera gavumenti eyinza leetako kintu kyoyinza kuwagira nogamba kakati ekyo kya butegeevu wakisanga wa sooka olindeko mbuusiza ekyo kya butegeevu basooke baleeta ekyobutegeevu oba osanga ndiwagira ne bye bakaleeta byonna si bya butegeevu byakijjegga muganda kati nze oyagala njogere ki bwe bagoba abatembeeyi mu kibuga bakulaakulanye mwabavaayo ne mwogera ani nabagamba bwe mubanga mukoppenga byonna package ezi zonna bw'oba okoppa nti Amerika eggadde amasomero gaayo muganda wange toduma budumi kujja naye kuggala sooka omanye package ezeetadde mu kukola ki bwe baganyumyanga nti Amerika eggadde emirimu gyonna mu Amerika olwa COVID-19 muddeeka mu nnyumba yagala n'atayagala muddeewa eka nga ne Museveni ajja aduma ninaffe tukoze eki naffe tuggadde olaba Amerika eggala faani abataggala bannange tuggale naye natamanya nti Amerika buli maka gataddemu $1 mmeka oba paundi mmeka otegeera ye n'abasibira ewaka ng'abateereddeyo ku makaya enjala ng'ebaluma enjala neebula okubattira mu nju baganda bange naye ng'oli olw'okubaga Amerika yakoze eki ate babanga bakoppa n'ebirungi babikoppe tebakoppa nga ife balinga bo bokka omanyi Museveni alina ekintu kye yakwata ebatta ono omuvubuka Floyd ono ow'omu Amerika omuddugavu ono I can't breathe esitole wagiwulira baagira olaba n'Amerika etta ffe baani abatatta kakati ate Amerika bw'ekola ekirungi kyo tebakikoppa bo Amerika bagirabirako biki bibi byokka Amerika etta naye Amerika bwebadde abatuuze bayo ssente tebabibala Amerika bwewa abatuuze insurance tebabibala Amerika bweteekawo okusoma okw'obwereere eri bannansi tebabibala otegeera Amerika bweddiza bannansi emiserebe tebabibala bo bakoppayo kimu nti Amerika etta kakati muyige okukoppanga nti Amerika baba baziika lwa Sande ki ekibaziisa olw'Essande balina ebyokukola tubirina tulina ebyokukola mu Uganda tulina ebyokukola mu Uganda that is the question yabaffe bwe tuba tulina kuziika lwa mukaaga lwokka nga tulina ebyokukola gweosobola okusigala ku mulimu gwe nga nnyoka afudde ye wali ofiiriddwa ku muzadde gwe buuza ffe ab'amazaawo osobola okusigala ng'okola nga nnyoka afudde osobola okusigala ng'okola nga nnyoka afudde nnanikula tosobola kukola otegeera kale muleera tulina ebyokukola toziika gwe toziika alina ebyokukola sigala ku mirimu gyo ali gwe tugamba nti tugenda musibamu omuguwa jja tugende tuziike jjajja kimota afudde jjajja muwuli afudde jjajja affe muwuli afudde osigala otya ng'okola gwe sigala ng'okola abakulembeze nga babeerawo ennaku ne zisoba gwe sigala andi bo balina obusobozi obubeerawo omufu awunya gwe oli owunyiriddwa ku mufu
muwulirako otegeera kaakati gwe oba oyina oyagala kusigala ng'okola ffe tugende tukole ki tuziike tujje amaziga mu nnyumba tugende tukole emirimu emiki otherwise kino ekintu kirimu eddiini emu egamba nti afa ku nnya ku 10 aziikwe seka tamusuze ebutambala omusuze ku nsi wiiki nnambe oyo mutabulike omukukutivu seka si ono yali ani ono owasimba islamic eyo ebutambala yali seekaani oyo yali tamusuza I think tamusuza kali tamusuza n'erinnya lirina ndi tamusuza tasuza mufu bw'omugambe nti osula ennaku nnyo olw'okuba Museveni we yagambye bano tebakyalina kaakati ku bizibu Uganda byerina omuli enguzi omuli endwadde ezitaliiko ddagala kubanga eddagala libbiwa bubbiwa omuli amabanja agatuli mu bulago nga tutuuse ne ku extent ezasulira enguudo kwe tuyita mbuye Museveni agenda yitirangako ku bwerero jja nti yaluzimye ng'ataagamba ffe tugenda oddusasulira omusolo kuba bakyatubanja n'omubuuza akitogera n'otunda ettaka lya muzeeyi wa Musitaguta n'osasula oluguudo olwo kuba gwagenda okuluyitangako wekka otegeera tebalina byakukola ku bizibu bye tulina mu Uganda ekyo kyekizibu ekinene waliwo gwe waliwo complaininzeeko nti omufu afudde ewaffe nze ate bannaye bagambe tugenda mumuziika leero kyokka nze mbadde nyaba muziikirwa nga oli mugwi wa ddalu kyembadde ngamba kikino nedda bwe twalinga ku ssomero nga bakuwa pepa osookako ekibuuzo ekyangu ebinene n'obisembyawo ba ne bikulema kati nabo tomanya bino ebirala binene ng'enguzi ebintu nga bwe bitunga binene nga basoose bunene obwangu ate owayi banaalemerwa ebinene n'ebitono wano nno Omuganda agambira nti owamali buyeefuna okuggulira ku nsujju banguyirwa nnyo okuteekawo amateeka ag'okukozesa ebigambo naye ag'okuteekamu ssente y'omuwi w'omusolo munnanga bagatwala ng'ekyokuzannyiramu era tebagabudese kati goloza babalaka ki bwenga gwe okuleeta etteeka bweri nedda abagwi baddalu omugwi wa ddalu toyinza mmanya kyabala yes kubanga kino ekiteeso kye baaleze kyabagwi baddalu otherwise tobanenya kuba ate bo babazaala wala Rwanda neffe batuzaala kumpi naafudde kati bwe nsimbula wano kugenda waffe mu kyalo munnange ku ssaawa emu ey'akawungeezi mba waka mu kyalo osegeera kati bengeri gye babazaala e Rwanda ndowooza okutuukayo ndowooza kyetaagisa ennaku 3 aleetuuka eri bakungu bage basime muwogo gwe banaalya okuziika that's why bagamba baziike ku weekend kuba bo baava wala neffe twava kumpi baba babaziike mu wiiki faffe tusobola baziika ku lunaku olwo kuba tuzaalibwa muno mu Uganda aye tuzaalibwa kumpi temwetaaga kumanya lya tteeka byakijegga n'okubidiscussingako ndiscussinze ku byekijegga mu nsonyi oli ku Mwattu TV yo ku mutimbagano abawala byaffe ab'oku lujjuliro mugende maaso nga musheyalinga oyo yeekolera omwana soda tukyagenda maaso baganda baffe aba Elshadai Money Service International batambuza ssente okuzeetolooza ensi yonna beekwateko emintu bigenda tambula bukwaku yeekolera waliwo sitole endala etambula oli musajja muganda waliwo ensonga etambula yeddirira gye tugenda osembyayo waliwo essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Kooki erikulemberwa omukulembeze alina erinnya ery'ennono erimanyikiddwa nga Kamuswagwa Kamuswaga kati bo bennyini ne batondawo ekigambo nti obwa Kamuswaga sooka otuweeko briefly kiba kiraga ki nti buli Bwakabaka obwetongodde oba nabo bali under waliwo ekintu kye tuyita federal kati Buganda yali yawa essaza eryo federal nga bw'ogamba nti mu UAE waliyo federal nti district y'e Sharjah oba state y'e Sharjah yeefuga yeetongola yeetengerera otegeera ne Dubai yeetengerera ne Abu Dhabi yeekola ki kati ne Buganda essasa eryo yali aliwadde okwetengerera naye ng'omuntu yenna aliyo aba musajja wa Kabaka wadde ng'ate musukkulumuko ku basajja ba Kabaka abaki naye ng'asigala alipootinga Kabaka nga bw'eggambye nti wadde Dubai erina federal ne Abu Dhabi naye waliwo ekibuga ekibagatta bakiyita UAE otegeera United Arab Emirates yawamu yes that is it kati n'ekyo bwe kiri kugamba bo bukulembeze obuli awo bw'ensukkulumuko ku masaza gonna naye nga still busigala buli wansi wa Buganda ekitegeeza babeera n'amaanyi okukola bye baagala azilonga azi nga tebavodde mu buufu bwennyini Kamuswaga yavuddeyo n'alagira okukwatibwa kw'abaami ba Kabaka abadde bagenda okutuuzibwa ekintu kino kirina engeri gye kityoboolamu oba gye kinafuyamu enteekateeka z'emmere ye nga nsonga kijjaawa anti mukulembeze buli bulinga almost obwa Kamuswaga
obwetwala akikole bw'atyo ekyo saganya kidisikaasingako saa kimalire budde ku nsonga ezigenda mu maaso enkulu mu ggwanga akakasonga nze nalyoza ndi ate kaki katono nnyo as simple as that naye takkirizibwa Kamuswaga kuddamu kulinnya Kigerewa mu Buganda takkirizibwa yadde okuyitamu ng'agenda ku airport Entebbe bwe mumusanga mu Abaganda mukube emiggo as simple as that no nkugambye buli omu asigalewa buli omu asigaze munneewe emiki yekolera ndowooza federo yamwe gye muyayanira naddala mu ab'Emmengo ndowooza ebyo egenda oleeta mu Uganda munange nze siyayanirangako ku federo ya Buganda njayanira federo y'Abannayuganda obe ne federo mu nsawo yo kitegeera ogambe nti njagala kulya ku nnyama ng'ekituufu ensawo ye ekugamba yes okkirizibwa okulya ki toyinza girya kati ennyama nene kati ogirya omanyi mmwe obuzibu bwe mulina bwe mubeera mukkuse mulowooza ensi yonna nzikufu tetulabangako na muntu alya bikuta linda lw'oli mulaba so Kamuswaga tetwaga tumumalireko budde bambi obwaba buliya buyise bwa Kabaka bwe obwetengeredde asimpa start bwaddamu okusala ensalo n'ayingirako mu Buddu wuyazewa wuyaze Mawokota ayingidde Kyaddondo bamukube nabo emiggazi ndowoozamu abaamu amaanyi kuba bakulembeze bonna batwala amasaza ga Ssaabasajja ye talondebwa anti waliwo kye tuyita obumu bwe mba nnakuwa eddembe lyange nenkusukkulumya tolikozesa kuba nze Ssekabaka wakola ki naye kyogambe size kiteesaako naye nkugambye nga bwe yagobye bali eri naye agobwewa nga takkirizibwa yadde okuyitamu singa aba tafunye luki as simple as that kyosigera kiza tuli bannayuganda ffenna tubadde mu njega eya coronavirus yaviirwako okuggalwa ensonga zaali nnyingi omwali ebivvulu ne bayomba omwali emirimu gy'abantu abamu naye ensonga enkulu gye tugenda otunamu ku luuyi luno leero kwe kuggalwa kw'amasomero naye tuli mu mwaka 2020 amasomero gagguddwawo yekolera amasomo gagguddwawo abazadde mwabadde muli beeteefuteefu enaafu olw'okuggulwawo kw'amasomero kuba mukaabye nnyo abaana baffe bali waka bafunye embuto biki mwasanyuse omuntu akeera ku makya n'obuuza omuntu ava mu kkomera eruzira wabadde wanyuma tobaako kikyamba kikyoba otegeeza tubadde mu kkomera kati musanyuka kuviira ddala ku mirimu kitegeera toyinza kutubuuza wabadde wanyuma otegeera muganda wange kakati okuva kini tubadde mu kkomera sente tewali kino na kino amasomero gagguddwa naye ng'ate jja emirimu gyonna teginnateebwa naddala ogwange kitegeera muganda wange niye gisinga migule munnange okusoma kw'abaana si kwe kutandikirwako wabula ewava ssente ezibasomesa we wakola ki ekonomi yagwa eri dawuni nnyo yeetaaga okutereezebwa muganda wange gavumenti yavuddeyo negamba abakulu b'amasomero babakenderezeko ku ssente kyannaku nti eyawa abayimbi ssente baddiikuula abategesi b'ebivvulu n'atawa basomesa ate olwaleero asomesa abali mu mabanja nga n'amasomero agamu gali mu zirooni tegali mu bulago geetaaga okuddaabirizibwa tewaliwo gavumenti aid yonna eri basomesa ate yajja agamba nti babakendereze oyogerangaani bayagala kufugira abantu mu bizinensi zaabwe weewaawo ebisale birinnye naye ate naffe tusobola okukitegeera kuba tuyitamu nabo kye babadde bakola ki bayitamu so kibanga omuntu okujja n'akufugira ewakaawo gwetereza UPE kale ffe tubajje mugano gwogamba gwobuse tubaleete mu UPE ne UPE yennyini gyotulimbisa nti yabwereere somero lya gavumenti nayo yennyini yakukola ki yakusasulira muganda wange oba ekyo badde tubalembeera nga n'embiro kuta lwaki ndi UPE yakusasulira kaakati tereza UPE bw'oba owulira ng'okooye tuseerebwe ebisale by'amasomero tereza UPE ffe tukwate abaana baffe tubaleete mu UPE baana bannannyini masomero bakole ki baswale kuba batuseera nnyo ate nga naye mwana attu otukoze eki otulumiriddwako sekendiri gwe wennyini ebibyo by'otunda kwofuna omusolo omungi ennyo tonnabissa nga sukaali tonnassa mugaati tonnassa ŋŋano tonnassa kino aletudde ssebo omukulu ali mu bizinensi z'abantu agadadde akajjadde alagira yekolera obunafu buliwa ku gavumenti oba ministry etwala ate kati ministry si ye gavumenti kankubuze taata we yalonda minisita oba gavumenti yekolera ekirondeza ministry
ku monitoringa ekintu kiri menti okukola. Kati kankubulira ekigambo kino. Bwe bukeera nga kitaawo omuto omusezi, ekyo kiba kigenze ku kika. Osegedde, tekiba kyanju. Ekyo kiba kigenze ku kiki? Buli ettabi lya Museveni lyonna nnyinza okubasinza diitana lya gavumenti actually. Buli ttabi lya Museveni lyonna bwe libaamu nnabe kivunaanyizibwa direct kwani. Kakati aha minisita w'ebyenjigiriza si mukazi we. Yatamanyi obuvunaanyizibwa bwe nti ekyamulonza si kubibita. Naye ate weerabidde nti waliwo baddiikula be baawa ssente eggulu muto wa Museveni ng'asula ne Museveni mu buliri bumu tasobola mukubakama nti abantu b'enkola nabo mu minisitule abaweereza eggwanga era minisitule esooka mu Uganda yali badde ya byanjigiriza mwe muva abasawo mwe muva baani Busege yali agiteekateeka eggulu bali bubi tebalina yadde lwataano Sale naawe abaddiikuula ssente ng'asula ne Museveni tasobola mukubakama nti bawe ssente kitegeeza kinno kino jeje obuzibu bw'okubeera n'omuntu atamanyi kyakola kyala Museveni is to drop out. Ministry gyali munene tagitegeera. Naye aliko abasajja nga Jesse Muyingo, abasajja abaludde mu bizinensi y'amasomero. Walaba akafaananyi nga Nabbanja Prime Minister ne Jessica Alupo Vice President bayimiridde mu maaso ga Museveni bonna nga bewombese bati bakotese n'emitekyereza banonye orders. Naye ng'ate mukyala Museveni Minister mu ministries Nabbanja zaakola ki? Zakulembera kikyentegeeza. Kikyentegeeza. Wali yali abadressinga nga minisita. Yate alina ekitiibwa kya first lady. Ekyo si kitiibwa naye totumalira butto. Ekyo si kitiibwa. Kiki? Prime Minister. Ng'owamma ow'emagere mugamba. Anti wuliriza ekigambo kino njagala nkusomese muganda wange. Gw'olowooza mirimu emeka egyetooloolera ku ofiisi ya first lady mu Uganda. Emeka. Era weebuuze emeka egyetooloolera ku ofiisi ya Ssaabaminisita. Minene kuba mulimu ne minisitule enjawulo. Kati njagala oyiga ebintu. Otandike okubirabanga wenkola ki? Bwembirengera. Nti Nabbanja ye boss wani. Naye ate Nabbanja yali avundama mu maaso gaani kikyentegeeza. Nti bw'aba Nabbanja akulira baminisita asobola okuvundama maaso ga muka Museveni. Teebereza Muyinga ali wansi wa muka Museveni. Olinayo ekibuuzo ekirala oba ngende? Naye ate yeekolera. Muyingo omuntu mukulu. Bizinensi yennyini gy'alimu bwe yonooneka kitegeeza naye ebyo ebyonooneka. Andi nagamba bano bo balina obuzibu buli bumu. Naye yagenda nga mugezi mu NRA. Tebakkiriza kukola n'abagezi basooka kuggyamu bwongo. Ye bannange kino nkiddemu emirundi emeka nammwe. Yeekolera. Kyekiddako eri amasomero kuba amasomero abazadde tebalina ssente. Gavumenti ebagamba abatole ku bisale bakendeze ku bisale. Ekole bweti yo. Lwaki aga UPE gakusasulirwa leero ng'ate nga bagamba gasasulirwa ssente ya muyi wa musolo. Why? Tule nago gakusasulira. Ate ebyobwerere mutera okugayaala temwefiirayo. Tetwefiirayo. Ate nga tuwa omusolo. Ate tuleme kwefiirayo waliwe tuguweera tugayaalirewo. Kyogamba gw'osobola okugayaalirawo okungula ng'ate wasiga. Obadde okimanyi nti n'abazadde balinamu obugayaali. Osobola obutagayaalira mu kusiga n'ogayaalira mu kukungula. Kubanga bwe tuba tuwa omusolo tuba mu kusiga. Then wali bwe tuteekayo abaana baffe mu UPE tuba mu kukola ki? Obadde okimanyi nti eri abatamanya nako nti bawa omusolo mu Uganda. Eri ala kimanyi nti awa omusolo. Oyo ggwe ne banno. Kati bannanga abo bayinza okuba nabo batusuulidde ogwa naggamba ng'atuta omwana ku ssomero UPE omuzadde okkirizibwa ogenda ku ssomero gamba omusomesa ng'ono omwana teyasomye. Bulukusa olulinda kuba waliwo n'akakiiko akateekebwa aka PTA. Kati muganda wange njagala nkubuulira ekintu kimu. Bw'eba gavumenti esobola okuleka abaserikale bayo ne babba abantu mu kaafiyu ssente kubanga yalawensi gwe yabateerawo. Gwe ki ekikulowoozesa nti abasomesa oyo si yalawensi gwe yabateerawo oba ba headmasters ku masomero? Bintu njagala mutandika okubiraba bannange. Mwe mukkirize ni mu Uganda temuli UPE. Omwana agera otuulira ekyomusamu UPE asaasanya ssente saswa mu mitwalo ameka? Eba ekyali UPE. Kakati nga tennaleeta katijjukano kale mu bizinensi z'abantu kibeere kya buvunaanyizibwa nnyo y'okutereza agaayo. Omanyi bw'okaayananga nti landiroodi anseera ng'ate olina ekifulukwa kyo ky'osobola okuddaabiriza oba mukyamu. Kati gavumenti UPE tugiyita ekifulukwa egenda eddaabiriza ebifulukwa byayo bitereezebwe abaana b'eggwanga bagende basomere eyo. Yeekolera wagidde amasomero gatuseereffe ng'abazadde
anti ate nabo bazadde weerabidde. Omanyi naliko ku shemu omuyimbi n'agamba muyige okutwagala nga bannayuganda okutulaba nga bannayuganda naye ng'atayogera ekyavuga emmoloka gy'otavuga kitaawe gy'ataamuwa nga yakola so mmwe ne mukikola ki ne mumuwagira era n'omubuuza mmwe mwatwagalako ddi osegeera mwe mwatwagalako ddi ng'abawagizi bammwe mwe mwagala tubaagale muli banjawulo nnyo bwe mba mwagala tubaagale naffe mutwagale ne mujjukiza lwe baagenda eggulu ffe baatulowoozaako naye ffe musaba ssente naye bannayuganda tebannafuna yadde lwataano embeera enjala ebattira mu nnyumba ffe baatulowoozaako kakati naye bw'oba weerowoozaako ng'omuzadde manya nti noono nnyini ssomero naye muki alina amaka at the end of the day alina n'abaana abali ku levo y'essomero mu mwata abali ku levo ezaagula okusinga ku ssomero bw'aba secondary alina owa university ye bw'aba nannyini ssomero lya primary ala alina owa secondary kakati nabo bazadde mubalowoozeeko ssebo yeekolera mu bufu bwennyini gavumenti yazzeyo n'egamba nti abaana abafunye embuto during covid babakkirize baddeyo ne basome ne basomi bannaabwe olaba kya bugunjufu omwana w'okutula n'omwana eyafuna olubuto ye kyakuyiga ku ki kyabamuyigako ate kati tosobosa asomesa muntu atabbirangako bulabi buli mu nnyanja oba omuntu atabbirangako kizibu nnyo ekyokusomesa obulabi obuli mu nnyanja n'okukkiriza naye ate yabbirako n'akusomesa obulabi buli mu nnyanja okola ki okkiriza sikiinaako ekyo buzibu omwana waatuule n'omuntu eyafuna olubuto sikiinaako buzibu kubanga ate naawe sengera nnyoko teyafuna lubuto singa toliiwo kisaanidde kati bw'avaawo n'ayiga nti naye nina ofuna olubuto afutalo bajja kunzikiriza nsome ogenda kunenyanja waliwo mu ddiini abaana be tuyita ebyekibi nga mamawo tebaamuwoowa oba mwana wa kibi nga si bagatte mu kkanisa oba mwana wa kiki naye neno ojja wesanga omwana w'ekibi olamye okusinga omwana w'ekiramu omwana w'omukazi omuwoowa oba omwana w'omukazi w'omumaka nga ne kitaawo alwadde nga gwe atwala kasukaali ale nga gwamuweerera ebintu ebisinga ebimu ng'ebyo tubirekera mukama ssebo abaana emyaka gye bamaze ewaka batudde tebasoma bakwataganye n'ebintu bingi abamu bali mu kupoota abamu babadde mu kuweereza obw'enjawulo abaana baffe ku ssomero tubasuubidde okukwataganya ne sirabaasi emisomo gitambule bukwaku then who is responsible ekyo ekibuuzo olina kibuuza nze oba olina kibuuza omuzadde kuba gwatandikirwako nze abajja mu ssomero nosobola omusomeseza ewaka weerabidde ndi nkola mmere ya leero lwesikoze sirya weerabidde ndi nzinduka matumbi nkomawo nkooye eyeeweza omumba wokyerabidde bwe bazikuba ekyo tekiba kyakwewasa mumba waliwo kye tuyita ekirina okukolebwa bwe gwasalawo omukazi olwalizaala omwana naye ate bwe ŋŋaana okwegadda nkubuuzizza gwasalawo omukazi olwalina ozaala omwana obutonde buba bukoze eki butuusizza kaakati nange okuzaala buba butonde nga bwe bumpatte omwana so kinenyeza omuntu nti gundi azaala nnyo gundi yakola bw'ati gundi yakola obutonde naye teri abazaala abatono actually naye toyinza kugamba nti bannange ekyawukuka eri abantu abalya naye bwagasikkuse teguba musango oba obutonde osegeera ekyo so gwe abaana omusango guteeka ku gavumenti yalina obuvunaanyizibwa abaana bebakona obwongo yalina obuvunaanyizibwa kubanga ffe twali baddewo ng'abazadde nga twekuumira abaana baffe naye teweerabira nti omulimu gw'omukazi mu maka gwabanga gwa kukola ki kulabirira baana nawaka bwe yajja ono yasooka kugaa nti abakazi mbajjeewa bajja emmanju n'abatwala ku mirimu ensi gyebanyigira kubanga ate naffe babbaabwe twali tetukyaswa sustaininga maki kubanga Museveni yatwavuwaza ebyetaago by'amaka twali tetukyaswa bikola ki bituukiriza kaakati ne weesanga ng'abaana mu covid muno babadde ku kyalo nga bagoma kyalo bagomoka buki kubanga tebaliiko parental guidance yonna ate nga tetulinamu n'akasente kabateerawo bakozi kubanga ne ketukolaako okuli olusi tekakutumala transport yeka gwe tutambuza mungi okusinga sente zetulina olekeeka kakati who is responsible nire okyabuuza kati kankubuuza yokolera gwe nga munnayuganda kuba buli ekijja tukirikomendinga eri gavumenti mwasigaza buvunaanyizibwa ki mu nsi yammwe kutuula kwesulira gwa nagamba nti afuta loolo muzeeyi Museveni yerangirira omulimu gwe twasigaza gwa kulwanyisa Museveni that is it naye ekibuuzo kirala njagala tumalirize waliwo essomero eryagaddwawo nga n'abazadde bamaze okuwaayo school fees kino kiraga ki gusooka omubuuze lwaki tewali ggala ng'abaana tebannadda muki
naye abazadde bawaddeyo kafiizi kaabwe ate nga ne gwe kabadde tagenda kukazza kuba naye amabanja gamubadde mulaga ate waliwo langi gwe yasiize muki mu kiraasi okitegeera muganda wange kakati era kigenda kuwunzikira ku nze omunaku eyawaddeyo fiizi nze awammanto obuwammansi oluusi ndina mukyala namwandu bba wange yava kafiizi k'abaana mpa mmanta kaki kawammanto naye n'omala okukasasula omujega n'agamba essomero eryo ndikoze eki ndiggadde kale katugambe yali terituukana mutindo lwaki si luli nabagaba bwati Museveni bw'ayavuwaza bannayuganda naye mmwe temunnakiraba mpola mpola akuleka n'osuubula kino n'akwavuwasa n'akuleka n'oyingiza obutimba obutatuukana mutindo mu Uganda ne babureceivinga ne buwa n'omusolo ssebo naye namaani abwokya obeera wakabutuusa ku nnyanja ne babwokya kati then oyo aba si ayavuwaza bannayuganda aleka ekintu ne kiba then n'akikwata nga kiri in use olese 1 mini ayingiza ate nkyambu mpeze mini obayako ekikyamu whereas yingiza simple as that wunzika ensonga zino tuleka abalabi olaba kyeyakola gundi ono wa Sembule neyafudde mwami Sembuya oyo yamulimba contract genda kuwa contract gavumenti ekuwadde contract ogera kola musajja atunajjayo busente bwe neyewola n'okwewola aguze ebyuma olwagira nti contract tugikujjega afudde munaku muzibu bamaani bagenda mu kooti ku nsonga zinafuna afudde munaku muzibu empunga ale Museveni asasula lindako yekolera kanfunemu okutangaaza omwami yamaani yekubira enduulu mu kooti omusango ne gusalibwa ne bagusinga nga bagenda liyibwa ssente ensonga ezo zaalimu mutabani we era tusuubirwa nti akasente aka yakafuna mpozi Lukwago we baalagira amulirye essente ze zeyamala nga tali mu ofiisi bazimuwa simanyi walabako weyasayinize nti bazimuwadde kati kooti eyagusala era yeya Museveni kati Sembuya afudde munaku muzibu ebisinga njabbi bagamba nsibulira abalabi baffe basiibulako abalabi ba Mwatu TV ab'olujjuliro nno baanatumualinga evidiyo eno leero temubaddeeko sitegeera lwaki temubadde bangi naye oba osanga mulina ebibakutte muli baavu Museveni abaseera data nammwe mulemwa kitegeera n'abali Uganda mmwe abali mu diaspora ab'e Uganda bali basharingidde vidiyo tebalina data leero sitegeera lwaki temubaddeeko naye nkakasa mujjajjira Amerikapa abasinga n'abalabi ba Mwatu TV baagala nnyo tusinkana olungi tweyanziza mukadde waffe ab'olujjuliro tubatadde amannyo omwana soda owa Mwatu TV bagita Mwatu TV girabe edduka TV